Kasimayo katika kuneo ya kawa yali tachategeera zale jajja wange gavana naye ozitowa miliyoni 5 ez'obuliwo miliyoni 5 ezabuliwo omenye ripoti futi soja olaba Museveni abamanyi twamuziza mu ghetto kati mu ghetto gyali kyokulanga bakusala miliyoni 5 tubadde obadde mukkakamu era zeze empisa zitukola ki nkujjukizeemu kano teweerabira protest vote tuliddamu protest vote yakoma walina otandikira otulina okutandikira tebanya misango kati oleete miliyoni 5 ku NUP ne banna owamadde omukyajinga 1 million owamadde 1 million ayogedde obwogezi ku mazima omukyajinga miliyoni mmeka zabuli basimanya ne miliyoni 5 tali baabo ekyo bakikola kakanya foot soldier kalina amasimu agazze bakunsabe wakiso tabonekaze baŋŋamba nkutwaleyo kobakozeeko okubabuuzaako bukuuza gavana soka webaze bannayuganda miliyoni 5 bazitondedde mu ddakiika nasatu kyemaite gaweze nebaza baganda bange mwenna abali mu diaspora n'abali wali mu Uganda mwebale nnyo within 5 minutes miliyoni 5 zibadde zimaze okuvaayo eza muganda waffe ono mweyimirira so wano mu Uganda president yatugamba tuli people power kasa kikuwa ku munnaffe money is nothing, totally nothing. Ate temutukwata ne mugamba nti mutusaba miliyoni 5 kubanga tujja zisaba ezo sente zigeze kwa account se kukibanguyiriza miliyoni 5 bazisaba gezaako tukakanyanga ffe bafutu soja n'abaana bonna abatali bannabyabufuzi tunasobola okukozesa entetera abatondinga political positions wansonga buli gwe bawamba nange muntwalidde basooka kubuuza His Excellency Kyagulanyi kazenzi kusita taito ya His Excellency Kyagulanyi wamuyita Bobi Wine akusasula mmeka kale akusasula mmeka of course tetulina sente zibatusasula tukikola mu mutima kati kyobola abazikezo sente balowooza tezigenda kubaawo bafune we batukakkanyiza nti ne miliyoni 5 ezimwemiya tezibiri oba okategedde naye nga mubasonze muyinza n'okubaamu bajjeno nga banyiri abasimu nga mulimu n'abaweereza abo pulezidenti yagamba ajja bababuulira nga tuwangudde 2026 ngalimu bajja bagamba bajjeno abamu abasonda ne ku ssente zonna okuvaayo akumata 10 mappa bajjeno